World Report galubindizo. Mwana wattu lyabadde ssanyu jjerere. Olunaku olwajjo lwabadde lwa Sunday, ye yabadde sale era ye yabadde lunaku olwabadde lwogerwako mu nsi yonna nga wakayita ennaku 471 kasookedde Abahamasi balumba eggwanga erya Isirayiri ne bakuulita n'abantu. Kakati abantu 205 n'okusoba abaagenda mu buwambe. Olunaku olwajjo abakyasigaddeyo mwana wattu endagaano yatuukiridde olunaku olwajjo abasatu abaasoose baalabise. Era njagala okubuulira nti lyadde essanyu jjerere kyokka ng'ate lyabaddemu n'amaziga okulaba nga Abafirisuuti Abahamasi abaasibibwa mu makomera g'eggwanga erya Isirayiri waakiri 9 baawanyisiganyiziddwa. Abasatu be bawambe ba Isirayiri, 9 be Bafirisuuti. Olunaku lw'eggulo ekyafaayo kino kyakoleddwa nga wakayita ennaku 471 kasookedde bawambibwa. Kakati enteekateeka yonna yabadde eyina kugobererwa oluvannyuma lw'Abahamasi okuwaayo abo abasatu ababadde boogeddwako mu ndagaano eyateereddwako omukono oba emikono olunaku lw'eggulo nga 19. Kyabadde kirina kuba nti Abahamasi be babadde balina okusooka okuwaayo. Kyokka newankubadde nga essaawa endazaanye zaatuuse, wazzeewo okutya nti oba oliawo endagaano eno yandigwa obutaka, kubanga Abahamasi baaluddewo okukwata ne bawaayo abo abawambe ababadde basuubirwa okuwaayo. Kyokka kino bakinnyonnyodde nti olw'ebyokwerinda ate n'empuliziganya ebizibu ebiriwo olw'olutalo luno kyabadde kibafuukidde kizibu okusookera ddala okufuna olukalala olwo baluweeyo mu budde olw'abantu abo abasatu ababadde balina okuteebwa. Kyokka omuzungu nga bwaga nti better late than never, baaludde ddwaki ne bakwata abawambe b'abandi ne babawaayo. Omulungi ampuliriza, njagala kubuulira nti okusinziira ku ndagaano eyatuukiddwako, abawambe 3 nga bakyala be babadde balina okusooka okuweebwayo, naye amannya gaabwe gasoose kwebuzaabuzaamu awo kwe kuba nti baaluddewo okuweebwayo. Eyasoose okulabibwako ye Emily Damari, ono muzungu Mungereza, nzalwa ya Bungereza, era y'oyo Omungereza asembyeyo omwabo abaawambibwa. Kakati ono omukyala wa myaka 27 yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gw'Okitoba 2023, naye nno yalabise nga musanyufu era ye yennyini yeyejje mu mmotoka ey'Abahamasi mwe baamuleetedde okumujja mu buwambe amale akwasibwe wano kye twandiise aba Red Cross. Obusanyufu n'amaanyi bye yakozesezza wakati mu kwejja mu mmotoka n'endabika gye yabaddemu kyaleetedde ababaddewo okukakasa nti ddala taliiko buvune era mulamu bya nsusso. Weewaawo nga aba Red Cross nga balina enteekateeka wamu n'eggwanga erya Isirayiri okujjanjaba bano ababadde bava mu buwambe bwongo kyokka ne mu mubiri, naye Yesu kyakoleddwa kyokka nga mazima ono yalabise nga mulamu bya nsusso. Omukyalo owookubiri wa myaka 24, omulungi ampuliriza, kuga nti eyasoose Damali wa myaka 27, kakati owookubiri wa myaka 24, ono ye Romy Gonen. Romy Gonen yaggyibwa mu kivvulu gye bayita Nova Music Festival. Abawambe bangi gye baggyibwa gye babasanga nga babojja omuziki munda mu ggwanga erya Isirayiri. Kakati noono naye yakomezeddwawo ng'omu ku abo abasatu abaasoose okuvaayo munda mu buwambe obw'abasajja Abahamasi. Kakati noono naye ekituufu yalabise nga mulamu. Mu bufunze oyinza okugamba nti abasatu abaasoose okusinziira ku ebyo ebibadde byogerwa bulijjo nga kirabika nti biraga nti bali mu mbeera mbi. Ekituufu bejjeeredde abasajja Abahamasi nti bano baabakuuma era ne basobola okutuuka okubata nga balinga nga oba oliawo bwe babajja. Ekituufu oyinza okusanga nga emibiri mirwadde n'obwongo, engeri gye babadde bali mu mbeera etaali manyiire, naye waakiri bano abakyasoose kabonero akalaga nti oba oliawo n'abakyali abanajja mwanange nabo banaaba balamu nga bano
Owokusatu ye Doreen Steinbrecher, ono naye yateereddwa awamu n'ababiri bali gwe muwendo ogw'abantu basatu ogw'abawamba abayisirayiri abaawambibwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'ekumi gwa 2023. Ojja kujjukira gwe mulunyampuliriza yali January wa 2024. Omukyalo ono Doron Steinbrecher yalagibwa mu katambi abahamaazi ke baata mu January oyo nga yali mulamu bulungi, yali tafaananye bubi. Ne ku mulundi guno yaggiddwayo ngera okusinziira ku kifaananyi ekyakubiddwa oba ekyalagiddwa, era yabadde afaanana bulungi. Ekituufu tewaliiwo mbeera oba tewaliiwo mawulire gaawulikise naddala ku by'obulamu bwabwe, wabula bazadde baabwe okusinziira nga bwe biri be bakyavudde ne baga nti kituufu abaana baffe twabafunye, tubadde tuludde balaba, tubadde tubasubwa, naye mazima bali bulungi. Ono ne yayogedde bino yabadde taata w'omukyala Romy Gonen, yayogedde naga nti nze nakimanya nti omwana wange nja kumufuna nga mulamu, era ekituufu mufunye nga mulamu. Kino kyonna bujulizi obwongera okulaga nti abasajja abahamaazi bakuuma abawambi mu mbeera etali mbi. Ojja kujjukira bibadde byogerwa kuba nayo nsonga nti oba oliawo abantu abo bali mu mbeera embi, naye bano kabonero akabadde kalaga nti embeera tebadde mbi, wabula kyayongedde okukakasiza ddala nti abo abattibwa tebattibwa lwakuba nti abahamaazi baali basaanye babatta oba bagenderera okubatta, wabula obulumbaganyi obubadde bujja bukolebwa enkya n'eggulo nga bukolebwa abasajja abayisirayiri, amagye ga Isirayiri bwe buviiriddeko abo bagambibwa okubanga baafa okukiririzira kumwa, kubanga Isirayiri wakati mu bikwekweto byebadde ekola ate nga tebamanyi wa watuufu woyinza kuga nti wano we wali abawambe baffe mwattu bangi baluguzeemu obulamu, nga waliwo n'abalabibwako ddala nga Isirayiri ebettira baali basajja basatu. Abasajja bano baavaayo bo ne baddukayo nga basaza amagezi ne badduka kuba bakuuma, naye bajja mwattu bawanisa akagoye akeeru, bawanisa ettawero mu bbanga banoonya obuyambi. Isirayiri yagaana okubimanya bino byonna ate neemala ebaamira ne bakuba amasasi agabajja mu budde. Kakati njagadde okukulaga gwe mulunyampuliriza nti bano abaavuddeyo bongedde okukkaatiriza nti ne bali ababadde bakoseka, ababadde batuusibwako obuvune emirundi gyonna oba galeka tugambe egisinga obungi, Isirayiri yebadde ekikola mu butanwa ne yettira abantu baayo. Omulunyampuliriza essanyu eddala lyabadde ku luuyi olw'abahamaazi. Abafirisuuti abawerera ddala balabise nga gwe wamma bazina gunteese oluvannyuma lw'okukitegeera nti abasibe b'abahamaazi, gambira ddala nti abafirisuuti abasibe abaasibirwa mu makomera ag'enjawulo munda mu ggwanga lya Isirayiri, kyabadde kitegeerekese nti oluvannyuma lw'okuweebwayo bano abasatu abahamaazi kye baakoze ne babakwasa aba Red Cross, kati kyabadde kiddirira kwekuta abasibe 9 bano bahamaazi. Kati owulira omuwendo bali babadde basatu kyokka nga bawanyisiganyizibwamu abasibe abafirisuuti 9. Kati nawo waliwo message n'okwongera okwefumiitiriza abasatu benkanankana ne9. Eyo yemboozi y'Abayisirayiri bulijjo gye banyumya ye kitegeereke. Kisooka bano bangi babayina mu makomera babakwata, ate era omuwendo gw'Omuyisirayiri mu bulamu okugerageranyamu abantu bangi omu bw'ati aba aweramu abantu, kano kwe kulaba nti 3 ku 9 ekyateereddwa. Naye kino si kyekikulu, njagala kutegeeza nti oluvannyuma lw'abantu okukimanya nti enteekateeka yabadde bwetyo, beeyiye ku makomera wonna we babadde basuubira nti gwe wamma abantu baabwe babadde bakuteebwa, kyokka olw'okuba nti bino ebyokuta n'okuyingira mu ndagaano wakati w'abahamaazi ne Isirayiri, waliwo ekibinja ky'abantu mu gavumenti ya Benjamin Netanyahu ababadde tebakyagala, era n'abamu nga beeteefuteefu okulekulira, n'abamu baalekulidde dda. Gwe mulunyampuliriza njagala kutegeeza nti okuteebwa kw'abano kwayagadde kukuumibwe nga kwakyama, newankubadde nga ekituufu kiri nti kooti gye bayita Supreme Court ey'oku ntikko munda mu ggwanga erya Isirayiri yabadde emaze okusazaamu ebyo byonna ebyabadde biziyiza okuteebwa kw'abano 9. Mwana wattu baabakulembeze mu gavumenti
n'abakulembeze mu byamakomera bayagadde bino wadde nga bakubikola naye bisigale nga biri eri mu kizikiza ebitalabise. Omulunyampuliriza ekitongole ky'amakomera munda mu ggwanga erya Isirayiri kyavuddeyo ne kiwera nga tekyagala kulaba yadde essanyu, nga tekyagala kulaba yadde asukumbiza ng'abuukabuuka mu kubanga yatuuse ku ssanyu ery'okufuna abasibe abo. Ekyo bakiganye nawa nti alaamu alamayini. Era njagala kukubuulira nti wakati mu kusika omuguwa okwo, wakati mu nteekateeka eyo, waliwo Abafirisuuti abaalabiddwako nga bafunye obuvune anti nga babaligisa embooko n'amasasi ag'ebipiira, era bangi babuuse n'obubalangulo wadde nga tebwabadde bunene. Kakati no njagala kukutegeeza nti ne tiyagaasi yakozeseddwa nga baagala Abafirisuuti baleme kusanyuka, kubanga kino kyali tekireeta ssanyu. Bano abateebwa ekisooka bangi kubo batemu, bano abateebwa bangi kubo baviirako okusanawo kw'Abayisirayiri n'okuyiwa omusaayi. Kakati nga tewali kiyinza kusanyusa kubata wakati mu ssanyu. Naye nno guno si gwe mulundi ogwasoose, kubanga era ojja kujjukira nti ne luli mu Novemba ow'omwaka gwa 2023 enteekateeka yafaanana ng'eno bwe yabaawo, era tebabakkiriza kusagambiza. Baayagala babate wakati mu kimpowooze, bagende batyo kiserebetu ng'omukuto gw'amenvu, baggwereyo nga terinnya ategedde nti baayiseeko wano oba. Naye nga waakiri webukeeredde enkya ya leero Mande ennaku z'omwezi nga 2 nga gavumenti ya Isirayiri emaze okulangirira nti kituufu ekyenda kwabo ababadde balina okuteebwa oba balina okuteebwa mu ndagaano eno ebatadde. Ekituufu wabaddewo akasiiramo, wabaddewo okulwawo n'okweraliikirira nti mazima ddala oba oliawo Abayisirayiri babadde balina olukwesikwesi lwe babadde bazannya baleme kuta bano. Kyokka kitegeerekese nkubuulidde wenzijidde ku mpewo nga gavumenti ya Isirayiri yennyini yeeyogedde nti babatadde, era waliwo baasi ezirabiseeko nga ziva ku Ophel military prison, lino kkomera lya mutawaana, era lisibiddwamu Abafirisuuti Abahamaazi abawerera ddala. Kakati eno baasi eziwerako gye zaalabise nga ziva wakati mu kimpowooze. Kubuulidde babadde tebaagalawo ngeri yonna ey'okusasamaza, ne zino zitambudde mpola mpola mu ngeri etaliiko yadde okukuba akaluulu nga bwe kyandibadde oba bwe kyandirowoozeddwa nti omuntu bwe baba bamuta n'omunono eruzira. Mazima gennyini ojja oyinza n'okujja ng'okuba eŋŋombe. Kino kyagaaniddwa, naye nkubuulidde nti baludde ddaaki balangiridde tibabatadde. Kakati teebereza okumanya akasiira mu kabaddewo. Kino kyadde kirina kukolebwa lunaku lwajjo nga 19, kubanga twagamba nti twandyagadde okutuuka ng'ennaku z'omwezi 20 lwe lunaku olwaleero nga Mande Donald Trump amala atuuzibwe nga kiri kyawedde. Kyokka Bahamaazi babadde bawaddeyo dda abakyala bali 3, naye akaseera kayiseewo nga bano tebannaba kuteebwa. Era njagala kubuulira nti kyenkana kituufu babatadde ku Mande, kubanga ekiro ekikeesaza olwaleero mu ssaawa ze babateereddemu bubadde bukedde olwaleero ku Mande. Kale nno byebyo eby'abasajja n'abakazi. Amakomera gano galimu abakazi, abaana, abasajja, abavubuka, abo bonna. Kakati tujja kugenda tumanya mu programu ze zinaddirira eyo baani abateereddwa mu 49. Luno nno lwe lunaku olusoose gwe mulunyampuliriza okusinziira ku ndagaano nga bwe yalambise. Luno lwe lunaku olusoose kwabadde kufunirako 3 ku 9, era okusinziira ku byenkubuulidde nange byendabye wano ekyo kyawedde. Kati n'olunaku olwokubiri bwe gutyo bwe gugenda okubeera abawambe 3, era balina okuweebwayo mu wiiki eno esooka. Tugenda kulaba nga waakiri 7 gwe guteereddwa ku bawambe. Kakati ekitegeeza omulundi ogwokubiri nagwe 3. Olwo nno wabenga ebula omu wiiki eno weenaggwerako tuyingire eyokubiri. Kyokka ng'olwo Abafirisuuti mu wiiki eno yokka bajja kuba bafunye abakunukkiriza mu 200 ng'endagaano bwe yalambise. Naye abalingiriza mu baasi ezibadde zitwala abasibe bano okuva mu makomera ag'enjawulo mu ggwanga erya Isirayiri bategeezezza nti okusingira ddala muno balimu bakazi n'abaana n'abasajja nga batonotono ddala.
naye ng'okusingira ddala balabyemu bakyala na baana. Kugenda wabaddewo okusika omugwa n'okutuusa kati ne bw'olaba nga wabaddewo okweraliikirira kwani agenda okuteebwa, era basobola batya okutuukiriza obudde bano Abayisirayiri bino byayogeddwa ba Red Cross nti be babadde abeeraliikirivu, naye waakiri bamaze ne babata. Kyokka nkubuulidde nti abasajja bangi abagenda abatalowoozebwa kuteebwa olw'ebyo bye bazza, emisango gye bazza egyo egya Namunkukumbo, olunyampulirewo okusoomozebwa okw'enjawulo n'okugaanibwa okuwanga omuntu luzibu tosobola kumuziyiza. Era waliwo Abafirisuuti abalabiddwako nga gwe wamma emmeme zibatebenkedde era nga basanyufu babuukabuuka n'okukuba mu ngalo n'okuwanika bendera ez'aba Hezbollah nga kwogatta n'ez'aba Hamas okwongera okuwagaawaga n'okutuukiriza ekigendererwa eky'olutabaalo luno. Abakulembeze b'aba Hamas boogedde naga nti ekituufu kino bakituuseeko era basanyufu, naye kyandibadde kyabaawo dda singa tegwali mutima mubi ogwa musajja mukulu Benjamin Netanyahu olw'ebigendererwa bye. Kino kyandibadde twavaayo dda n'abafudde tebandifudde kwenkanaawo, naye era olaba n'embeera kino mwe kikolebwa okusinziira ku bakulembeze b'aba Hamas baga nti embeera mwe kikolerwa era olaba byakwekwasa kuwaayo kulaga nsi nti weekiri, naye ng'omutima Abayisirayiri mwe bakikolera oba oliawo si gwe gwandisaanidde. Kale olaba mulimu okulwisalwisa ate n'okugaana abaani abandize. Nkubulidde baasi musinzeemu bakazi, kyokka nga waliwo oba oliawo abandi badde balowoozebwako ku kuteebwa abaasibibwa mu ngeri ez'enjawulo nga Bahamazi. Naye ebyo byonna aga nti bo oba abakulembeze b'Abahamazi baga nti beeteefuteefu okukola buli ekisaanidde okutuuka okugjayo abantu baabwe bonna mpaka kwasembayo. Bajja kugondera endagaano eno gye bataddeko emikono. Kakati oluvannyuma lwa bino byonna okubaawo gwe mulunyampuliriza, waliwo ebirala ebibadde birudde okulabibwa naddala mu lwannanda lw'e Gaza awo ng'olwaleero birabiddwako. Sikibadde kyangu emyezi gyonna egiyise 15 okuwulira nga wakiri obwengula mu lwannanda lw'e Gaza nga busirise, nga tewaliyo drone etambula ewuuma, nga tewaliyo kikompola kiwulirwa, nga towulirayo masasi olunaku lw'eggulo oba n'okutuusiza ddala olwaleero. Bino byonna birabiddwako ebireesewo okulowooza nti wamaggwe ensi esaana kubeera nteefu, kubanga kino babadde bamaze ekiseera nga bakikonga lusu nga obwengula nga bwe buli olwaleero teri drone neemu. Katonda wange, kino bawulira nga gwe wamma kyansusso, era bangi balabiddwako nga basanyuka olw'ekyo olw'endagaano okuteekebwa mu nkola. Kyokka era n'ebimotoka ebigabirizi by'obuyambi okuyingira mu lwannanda lw'e Gaza nga tewaliwo abikuba ku mukono, nakyo kibadde kirudde okulabibwa. Kakati olunaku olw'eggulo ng'endagaano bweteekebwa mu nkola, ebimotoka bino byalabise okusinziira mu ndagaano. Waakiri ebimotoka nga 600 bye birina okuyingizibwa buli lunaku, naye nga waakiri ettundutundu ku bino ebimotoka birina kuba nga biyingirira ddala mu lwannanda lw'e Gaza okusobola okulokola abantu abali mu mbeera embi. Omulunyampuliriza nkubulidde nti olw'eggulo ebimotoka byalabiddwako, ekitegeeza nti essuubi weeriri nti era bigenda kweyongera okujja. Bino bireeta ki? Ddagala, mmere n'ebiringa nga bwe biti ebyokwambala n'okwebikka, kubanga gwe omulunyampuliriza abantu abafudde mu lwannanda lw'e Gaza era balese bangi abalamu naye nga bafu, kubanga amalwaliro gaali gaasibirawo ddala gaggalwawo munda mu lwannanda lw'e Gaza awo, amasomero gaggalwawo, buli kimu kyatuuka ne kiyiika. Kakati olwaleero kadde kaseera kasanyu okulaba nga bino bitandise okudda mu nnaku 42 ezinaasinzirwako okulaba ng'emmundu esirise, ate basinzire okwo balabe baddala nga kyetaagisa okuddamu okukola okuteesa omulundi ogwokubiri, bateese balabe oba ddala kituufu embeera eno enaaleetera okusiriikiriza okw'emmundu okwenkomeredde kuga olutalo ne luggwa.
awo wabadde ekinyusi. Kale nno gwe munyampuliriza endagaano eyakoleddwa ebadde erindiriddwa, naye wegenza okugira nga musajja mukulu Donald Trump olwaleero ennaku z'omwezi nga 20 agenda kutuuzibwa ku nnamulondo y'eggwanga ngiyise namulondo ku ntebe ey'obwa pulezidenti munda mu ggwanga erya Amerika. Enteekateeka ziri mu jjiya nnene era tujja kwongera okubimanya n'okubiraba kubanga tebisobola kwekweka eno nkoko njeru. Mu Amerika bagenda kufuna pulezidenti waabwe gwe babadde balindiridde. Musajja mukulu Joe Biden bino byonna ebyokumaliriza ensonga zino yabikoze mu ngeri ya kusiibula n'okwagala okwogerwako nti gwe wamma teyalemererwa kuteekawo mbeera etuusa Abamerika butaswala abantu n'aleka nga bafa munda mu ggwanga erya Isirayiri. N'ekibiina kya Democratic Party okusigaza ekitiibwa kino kibadde kirina okukolebwa kino ekyokukwata abasibe ne baweebwayo n'abawambe ne baweebwayo. Donald Trump naye akiriko, naye Joe Biden kibadde kimukakatako bw'abanga ddala ekibiina ky'adde akulembereramu kibadde kirina okusigaza obubonero.